bandyagadde buli omu yandyagadde okubeera ku lusozi. Naye ku kino ekigwawo abantu bali mu kumenyebwa mu ntobazi, n'amakyaki gali mu ntobazi, amayumba n'abakoleramu. Njagala kukyogerako. Mpulira nange obulumi era nsaasira wamu abantu naddala bamenyeddwa mu bitundu byaffe eby'ennansana. Mbadde ne mukwano gwange omugagga Fred Kalisti, tukulidde mu Kasubi nga ye mugagga waamu, yatuyigiriza okukola. Sajja mukozi davuga ebimotoka bye ng'akola naga amafuta agali awo nga ku Starbucks atandika waawo eyo paaka ebaddewo yiye. Kati bwe yawulidde nti bamenye paaka ye n'akutuka n'afa. Era olunaku lwajjo nagenda mu maka ge kennyini, nagenzeeyo e Bulange wali okukungubaga. Era olwaleero aziikiddwa. Naye eggulo nze nabaddeyo awakaawe nendaba bambi omusajja alese obugagga bwe, ebintu bye badde akoze mu kitundu kyaffe, aluddemu nga muvubuka azaaliddwamu. Twamusaaliddwa bambi, yafudde ekikutuko, yafudde kale olw'embeera eyo pressure ndoza yamukubye ng'ategedde nti ekifo kye bakimenye. Naye eriyo ekintu kye bayita NEMA clearance oba okufuna olukusa lwa NEMA olukukkiriza okukozesa entobazi. Kakati ekintu ekyo nsaba gavumenti ekirowoozeeko nti omuntu kansooke njogere bwe nti mu ndagaano eyakolebwa edda oba ya Lwenda nga bagabanya ettaka, Bwakabaka bwa Buganda buyina ettaka mayiro oba 450 ze baawa nti za Bwakabaka bwa Buganda. Nebaayo ettaka eryayawulibwa nga lya ntobazi lya Wetland. Nebaayo ettaka kino kino gena mubali ba technical kubanga abantu ba bulijjo ayinza obutakiraba mu nnyo makulu. Baayawula ettaka, ne baawula ettaka erya Mayiro Land, erya Crown Land, ery'Obwakabaka, ne baawula n'ettaka erya Republic Land. Ettaka lino oba mayiro akenda ezo ze bakayanira Abaganda nti mayiro zaffe akenda. Kati ne balikwasa gavumenti obuvunaanyizibwa ku ttaka erirabirire. Kakati Kabaka ku ttaka bayina abasajja be abamu abaalwana, abaali abakungu, amasaza baagawaako obunene, n'abakungu abaaliwo n'abasajja Abaganda abaalwana ne babawa oba mayiro emu oba square mayiro 2 ne babawa ettaka lino. Kati awe walibanga we waakolebwa ensobi kubanga bano abakungu abaaweebwa ebyapa bwanga baali bamaze okudimaketinga nti lino ttaka lya ntobazi, lyali badde nga lina ekyapa kyali eky'entobazi era nga gavumenti y'ekikuuma ekuuma entobazi, eryo tosaanidde kusaalimbirawo. Naye kati problemu nze gyendabawo mu bitundu ebimu waliwo abayina ebyapa bya Mayiro Land nga byabaweebwa kuva jadda 1920 byaliwo. Kati olwaleero ebyapa ebyo nga byagendanga ne wansi mu biwonvu mu wetlands naye nga byabwe biri owned. Omuntu oyina ekyapa kyo kya Mayiro. Kati ate olwaleero bagambe nti wadde oyina ekyapa naye awo waliwo ki wetland. Lwaki bwe baali basalaasala nga bawa gavumenti obuyinza kubibira ne kubanga ekyapa ekyebibira siffe tukirina era gavumenti ekiyina ekyapa ekyebibira. Kakati lwaki ekyapa eky'entobazi gavumenti si ekirina? Kati nze ekinjogeza kino kubanga ojagamba mu Lubijja waliwo ekyapa asiwe bamenye okka bamenye Bulenga wali naye abamu tumanye ebyapa byawo nti we bamenye waliwo ebyapa ebya Mayiro ng'oli yakisasulira gavumenti nekwata sente akisasulira emisolo bazze bakisalaasala gavumenti ng'ekisaayo omwoyo. N'amasanyalazi gano amanene ag'ebyuma bwe gaali gayitawo abayina ebyapa ebyo ebya Mayiro baasasulwa amasanyalazi ag'okuyitawo. Kitegeeza nti baamanya nti waliwo bannannyiniwo ne babasasula, gavumenti n'ebasasula. Empapula kwe baasasulira weeziri. Kati ate osange nga wansasula ng'oyisaawo amasanyalaze gwe gavumenti, ate osangewo akayumba kange ate okamenyewo enkya nti ntobazi, lwaki wansasula ku mulundi guli? Ekintu ekirala
kyembadde njogera nti NEMA egaba olukusa okukozesa entobazi. Kati bw'otunula ebintu ebyo kati nga wali ebulenga wasula tebagimenyeeko nga Buganda Kumbucha ekkolero eryo erya Kumbucha tebalikutteko ne balibuuka ne bamenya ebibaddewo byonna ne batugaa nti bo balina NEMA certificate. Kakati nga gavumenti njagala kubuuza ono eyafuna NEMA certificate emukkiriza okukozesa awo yayiwa ettaka yaleeta amayinja n'azimba ebintu ebyo noono omuntu omunaku bwe mugamba nti ayonoona olutobazi naye yayiwa ettaka n'azimbawo akayumba ke mu fuuti 3x3 ng'akoze kyekimu noono alina certificate kye yakola. Abaffe mukuuma lutobazi oba munoonya ssente ezaabo abasobola okufuna NEMA clearance assessment bagiyita NEMA clearance assessment. NEMA nekulagira nti kati gwe tukukkiriza kolerawo awo teekawo amafuta. Kati ono naye ajja kuyiwa ettaka tagenda kusimba miti na bitoogo. Naye ono omuntu y'omunaku alese naye n'ayiwa ettaka ng'oli bwe yakoze ate ye n'ogamba oli mu lutobazi nga noono omwali naye nga kye yakoze noono kyakoze. Kati ekyo kiba kiraga nti temuli mu kukuuma lutobazi naye muli mu kuteekateeka olutobazi lubeereko abeesobola abalukozesa. Era nze waliwo n'abakankubiranga bana bagamba tugenda kusaba awo we bamenye ffe tufune clearance tujje tukozeseewo. Kitegeeza nti balinga abagoba abanaku abagagga bayingirewo. Kati ekirala nze mbaddewo mu kitundu ekyo oluguudo lwa Northern Bypass bwe lwali luyitawo nze awo nalimirangawo nga nnima emboga. Bwe lwali luyitawo tewaali wange nga neeyazika. Bwe lwali luyitawo mu 2004 kino kyekyabaawo. Bonna abaalina ebibanja nga bituukawo baasasulwa, gavumenti yabasasula. Ekyo nkirinako obukakafu nsobola n'obbaleeta nti ono baamusasula. Northern Bypass okuyitawo baatyo giyisa ku lukalu ne bagamba kabagiyise mu kitoogo basobole okusasula ssente entono. Kati abantu abo bwe babanga baasasulwa nga Northern Bypass eyitawo ne mutakonsidalinga nti lwaki ate tuyingidde olutobazi okuteekawo oluguudo, kubanga kitegeeza nti oluguudo lulungi nnyo lugasa nnyo okusinga abantu. Naye mwasasula abantu abaaluliko awo ne mubawa ne muyisaawo oluguudo. Kanku ekyo okulabirako mu kitoogo kino we baamenye ekyalubigi gavumenti kennyini yasooka okuyigiriza abantu okukijjuza ettaka. Yaleeta National Sewage National Water and Sewage Corporation nekolawo ekintu kinene nnyo yiikanga oba 5 neeyiwa ettaka mu kitoogo yiika 5 nekolawo ebbibiro ly'obukyafu lya B. Kiraba era ebimotoka byemutwala awo. Gavumenti neeraga nti eyagala nnyo ekintu ekyo bwe kirina okubeera mu lutobazi naye teyagalawo muntu. Kitegeeza gavumenti yebeeyigiriza abantu nti bweyagala okukola ekkubo Chipre erussa mu lutobazi, bweyagala okukola ebbibiro lya B eriteeka mu luki mu lutobazi. Kati ye omuntu ono agamba nti wano main nange njiyewa ettaka kanteekewo nange emmotoka zipaakingewo kankubirewo bulooka ye n'aba mukyamu. Ekirala ku luguudo olwo wokyamira mu lubigi ng'odda ku kyennabweru awo nze mmaze kuno emyaka 30 awo waalingawo amayumba edda amakadde nga n'amazzi tegatuukawo era waalingawo abantu nga batunda ebikajjo batunda kinga tugula edda nga tukyali bwana buto. Naye kati njagala nkutegeeza amazzi gajja ganjaala ne gabasengulawo. Kitegeeza nti olutobazi lusobola okukugoba lwokennyini. Amazzi ge gasengulawo abantu n'ennyanja esobola okugaziwa n'etandika okulya awaali abantu. Olwo lubeera lufuuse lutobazi. Kati ebyo byali bibanja by'abantu. Waliwo omusajja gwe baamenye n'agamba mbadde wano emyaka 5. Bannange emyaka 5 ng'oli agimaze mu kifo azaaliddewo abaana balinga ffe ali mu lutobazi addewa ye
kansembyeyo kino mukimanyi nti ekibuga Kampala kyonna awasinga obungi ng'ogyeko mu abali e Nakasero naye wonna abali mu Owino omanya n'Owino Nakivubo ne wazimbye ekisaawe eri yonna bayita mu Kisenyi awo na paaka empya mukimanyi olwo nti Lutobazi ezo zonna ntobazi zikyaddawo kati banna gavumenti kamba w'amagezi ebifo ebiriraanye ekibuga Kampala oba Kampala Metropolitan nga ne Nansana omutwaliddeko temukyasobola kuzza kitoogo mu Kampala temukyasobola awali paaka walingawo ebitoogo tebikyasobola kudda oba mwagala oba temwagala olwa population y'abantu egenda ejjula eriyo ebifo naddala ebyetoolodde Kampala bye mulina obutagazeetingira NEMA naye ebitundu ebyebbali eyo mu district ez'enjawulo mugazeetinge aba entobazi naye eno population gye yeeyongera mu Kampala muno mufune engeri gye mukola emikutu ng'ogwo ogw'Nakivubo egigenda okutambuza amazzi naye ekibuga kigaziwe kati tokyayinza kuleeta kitoogo Namuŋŋona between Namuŋŋona ne Nansana temukyazzaawo kitoogo awantu weegasse kati mpa ba technical abakulira ebibuga abapulaningira ebibuga bateekewo engeri esoboka gye tusobola okukolamu system drainages ezitambuza amazzi ago naye ng'ate obutonde tubukuumire eyo n'okukubiriza abantu mu bibuga okusimba emiti ne gibeera ekibuga ne kibitabeera nnyo nga kiri plain ne kibeeremu emiti naye bwe tunaagamba okuzzaawo buli awali akasenyi tuteekewo NEMA batandika ojja kwekanga ne mu between Makerere ne Kasubi awo wonna Lutobazi bw'ogende between Lungujja ne Lusaze Lutobazi kwegamba ojja kwekanga kiri too much nga tekisoboka so ekyo kyenyinza okwogera ku NEMA naye lwakuba tebabiwulira bajja biwulira lwambaka musumba wenyini omanyi ebitambula mu ggwanga bingi tulina ensonga ya kabaka abali wano mu ggwanga abali ebweru babanja kabaka waabwe beebuuza kabaka waffe yaddawa kabaka aliwa abamu bagamba bamuwa abamu bagamba tebamanyi ali bababuulira ekituufu nga gwe konsanirisize okyogerako ki siyinza kukyewala butakyogerako omanyi mulimu abantu atulaba n'agalowooza nti gwe omanyi kimu akulabira mu kituli kimu tyomanyi kimu nedda abamu tubaddewo wano ate tufubye okweyongera okumanya n'okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga saagala nnyo kwogera naye ndi musajja wa kabaka era ngamba Ssaabasajja tumwagala Ssaabasajja tumwagala mulamu tumwagala naye ate saagala kubeera nnyo ku muntu ayogera olw'obutamanya kati Ssaabasajja Kabaka nze mbaddewo ne ku mbaga ye mu 99 naliko nali mu kavuyaako naye nagamba siyinza kusubwa mbaga ya Kabaka awasenga siriiko naye banyigiriza nga olaba tossa mu lubiri naye Ssaabasajja Kabaka yentabiro yaffe kwegamba yensibuko kyekitiibwa kyaffe nga Buganda kwegamba toyina na buyinza mugeraageranya naye ebbanga lyonna abaddewo baamutikkira mu 94 abaddewo ne tubadde nga tetunoonyereza kumanya yalidde ki omuntu wa wansi noonyereze kabaka yalidde ki kabaka yasuze wa leero kabaka abeerawa yalinnye ennyonyi yalwala ki bulwadde ki obumuluma kakati abantu bangi abalwadde wano naye bw'abanga yalwadde President Museveni olowooza talwala ye kikongo ndi kiri awo kikonge tekirwala naye wali olabye nga bw'alwala bamulaalaasa n'abeera ku mawulire kati yalwadde kati awedde kati yalwadde kati awedde kakati waliwo abantu abatuyingiddemu abaagala okuttatta n'ekitiibwa kya Buganda naye nga bakozesa abaana ate aba Buganda batandike okunafuya kabaka n'okutuuka okuggyayo ebintu ebiteetaagisa kuggyayo kabaka wa kitiibwa ayina omukyala amuli ku lusegera ayina abaana abakulu abasukka emyaka oba 3 ayina ab'eŋŋanda ayina baganda be ayina famire gyabiro famire ye nnene waliwo abambejja n'abalangira nga tonnatuuka na ku Katikkiro baaba
bo tebamanyi muganda waabwe gyali ye buli lwana atambulako ensi yonna emanye nti yagenze ku luno ali wano. Kakati waliwo ebintu ebimu naye muntu mukulu ayogera nokiraba. Kakati nno fe abamanyi ensonga bw'aba tumanyi nti mulwadde munafu twalibadde mu kusaba omutonzi agira amubeezaawo. Ate ne kino tukimanye tobeera mu bwongo ne kikuyingiramu nti Kabaka talifa. Tekikubeera mu bwongo nti Museveni talifa. Tekikubeera mu bwongo nti nze sijja kufa. Nedda, nze n'abaana bange mbagamba lunye nti lujja kuca lumu nfe. Okiraba? So kakati muleme kubeera mu bwongo amanyi nti ono alinga Katonda talifa. Oba bw'anaafa mubisibe ku bantu abalala. Naye tubeere ne discipline mu Buganda. Abalala kabawogane, abalala kaboogere. Naye tufe tumanyi nti Kabaka waffe alamula. Naye gwe buli lw'omunafuya nti baamusiba, baamubuzaawo, oli mu kunafuya, kitegeeza talamula, kitegeeza onafuyiza Namulondo, onafuyiza amaka ge. Lwaki otyoboola? Abantu bangi abali ebweru nga baluddeyo tuboogerako nti gundi ali luddawa. Oba oli bamutusegirinya amaze mu ddwaliro myaka bbanga ki? Ebbanga ddene. Naye maama tutandika okulo. Kakati ye Kabaka atagendako awutu. Ye bw'alwala tajjanjabwa. Era bagambe buli mukopi kati ffe tuli bakopi. Kati nange bwe ndwala tebagamba buli omu. Okiraba? Naye ate Kabaka ye bw'alwala bagenti munnange Headmaster w'egindi Kabaka yalwadde nno. Egundi w'egindi Kabaka nno mulwadde. Gundi w'egindi ali mu ddwaliro bwe litigenda omulabe. Maama tekiriiyo. Kakati abamu babitaddemu ebyobufuzi. Naye nze nsigala ku kimu nti nga sinnawulirako kubanga obuyinza entebe gye bayita Namulondo ya Kabaka eyina obuyinza ate n'obuyinza obwo bukwasiddwa abantu ab'enjawulo okuva Katikkiro, okuva ku bafamily, waliwo Katikkiro, waliwo ab'emituwa, waliwo abayebika. Governance nga bweri bwe mba sinnawulirayo ddoboozi liveeyo nga lyogera ebikankana sijja kuwuliza ddoboozi lya Lumbuye lyemba nkuliriza. Lumbuye omujema obwesigwa sijja kuwuliza ddoboozi lyoraga ati oba yafudde oba kimanya gundi sijja kuwuliza ekyo. So kakati nze ng'omuntu ayagala oba Omuganda alaba entebe y'Obwakabaka nga kye yentabiro yange, sinza kumala galo kompoka kigambo kye simanyi. Era Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sinza nakuddira mwana wa Mbuga nga gwe nalabye ayogera ku TikTok abantu abalinga abategeera natandika okuvuma ssanga lya Mbogo ne bamuyita mbu ssanga lya mbuzi. Waliwo eyamuziti oyo ssanga lya mbuzi takyali ssanga lya Mbogo. Tutumanya nti oli mu kwetyoboola. Oli Muganda oli mu kwetyoboola. Kulondoola y'abantu bw'obeera omulangira towuga. Omwana yatandika okuwuga nga wa mwaka gumu nga tumulaba awuga. Kati bwe banaamulaba mu kabikini nga awuga nti olwo ayonoonye. Abange mufune we mukoma. Mwetaaga okukomebwako. Muleke abantu abamu baliivinge nga bwe baliivinga. Ekyo nkimazi. Ekyo nkimazi. Ebyobufuzi bino era nabyo tubitambuliramu. Ekibiina kya National Unity Platform ndotwala wala NUP lwaki ontwala ku bintu ebizibu byonna kitawulira mukanga mpolampola. Kyaguddewo essomero mu butongole oba ettendekero erikwata ku erisomesa oba okubangula bannabyabufuzi oba abayingira ebyobufuzi butya bwe bayinza okutambuza ebyobufuzi mu ggwanga lyatulina Uganda. Era ndowooza wetuddako emabega ndowooza lyeryo essomero omukulembeze awa NUP Bobi Wine bwe yagamba nti gwe wenna yatulyamu olukwe nga wajira ku kaadi yaffe n'oyonoonekamuuko oba n'olaga nti n'otuvuddemu w'okomawo okwetonda tukuzaayo mu ssomero ate amayinja gonna ge twakuwa woobadde mu bitiiki byonna tubikujjako ne tukuzaayo ne tukusomesa buto. Ndowooza lyeryo essomero lyabadde ategeeza kirina kye kigattako mu politics wa Uganda.
wamu ne NUP ng'ekibiina. Politics wa Uganda NUP kubanga etandise weetuli sijaga ati sigimanyi etandise weetuli era tugiraba fenga ba citizen naye kyenyiza okwogera nti ebibiina byonna ebibaddewo kibiina byensinza okwetegereza kale nga DP Semogere bwe yesimbawo mu 94 ndowooza ng'avuganya Museveni oba 96 ng'avuganya President Museveni naliwo era ogwo omwaka 96 natandika okulonda kuba nali mpezezza emyaka 21 kakati nzize neetegereza 21 Besigye najja n'aleeta ekibiina basooka kiyita oba reform agenda ekituuka FDC era tulaba n'ebibiina ebirala bigenze bijja nga tulaba naye amazima tegeegaanika ekibiina kya NUP kumpi kimaze emyaka 3 batandika people power nga n'okulonda kunaatera okutuukaawo ne bagamba kati bagenda kusiba atalina kibiina tajja kwesimbawo abaana ne bayiyeeya mangu ne bafuna ekibiina ne baga tekijja babo bamaze okiteekawo kiyiseewo bagenze mu makooti ababalwanyisa kakati waliwo ekintu ekiteegaana nti amazima NUP eri mu kukola byanjawulo ekyo kiyinza kigaana NUP yazze okukola ebyenjawulo kubanga mu kitwale ekibiina kya myaka 3 kiguze ettaka kizimbye ekitebe kati nze ntera okubeera wali kabaka njagala era poloti wetupaakinga emmotoka zaffe poloti ya DP ekibiina kya DP kyagula poloti awo ku kabaka njagala naye kati emyaka mingi tebalina wadde lumwezi ebiri bazimbe ofiisi zaabwe naye nga poloti bagirina era bagipangisa muntu bapaakingawo mamotoka naye poloti yaki kibiina kye bayita DP naye kino ekibiina ekizaaliddwa n'akikulembera abadde amanyiddwa ng'omuyaayi sooka otunule ku mulenzi ono atandise tumulaba muvubuka n'anyenyanyenya yayambadde malaasi enviri yazikola malaasi yenna enjogera gyayogera enjaga eringa njaga mukimanyi naye omwana n'alifoominga mu bwangu ddala kati olwaliro ng'omulaba muntu bweyingira paalamenti bwoga ye anaayogera biki era bwe yatandiikiriza emyezi ng'esatu ng'olaba nga atajja kusobola bamubuuza ebibuuzo abiddamu naye ng'olaba tajja kusobola naye gye yafoomingira ogenda okulaba nga buli kimu kyayogera kakati ali besi kakati nze ndaba NUP kola byafaayo ekola ebintu ebibadde tebisuubirwa nti eyinza obikola mu kaseera kano akatono kyekiri kye nagamba nti waliwo ebintu ebyetaaga abantu abeetaaga okuggyako waliwo abantu abalina okufubutukayo kati nga ffe bwe twogera omusumba ayinza okulowooza n'oyo abaddeyo kubanga lwaki tuli mu mulembe gwa kwenunula okuva mu bakambwe kwenunula okuva mu banaddiini abatufeza ebbanga abatulimba kati waliwo abagenda okuvaayo nga bajja bagamba ono yali ludda wano lwaki teyali kyali luddawa kati balaba tuleetiza abantu kati bankubira amasimu okuva mu mawanga ag'enjawulo muvubuka gwe wasomera mu yunivasite ebyo byogera wabijjawa nga twagala okuwulira bampise n'okumpita ngenda nakutandika okutambula okubyogerera ebweru w'eggwanga nkole conferences nsomesa abantu bikwata ku business bikwata ku marriage bikwata ku ki ku bulamu obwa bulijjo bikwata ku buweereza ku bwakabaka bwa Katonda naye nga mbaddeyo eyo mu ghetto naye nga teri amanyi kati nno abanafuya ekibiina ky'NUP baba tebamanyi kye baliko nti kiri mu kukola ebintu mu ngeri eyeewuunyisa gwe bw'otunula Joel Ssennyonyi okubeera nga ye loop mu paalamenti omwana abadde akola oba abadde akola ku leediyo yali ku NTV bw'otunulira kwegamba nze bwe ntunula kati lifestyle ye ne bw'ayogera si yoli olaba nti ekintu kino kyalibaamu Katonda okurifominga kuno okulaba nga waliwo obwangu obuli mu kukolebwa waliwo okutekinga over. Njagala okwebaza President Museveni mbutuufu nze sikitwala nti kitalo nnyo
okumala emyaka 40 nga afuga kubanga emyaka 40 ndoza bana Uganda bamukkiriza agifuge jiggwako 20 mukaaga kati nze njibalanga ejiweddeko ate naye njagala okumwebaza nti byatuuseeko byatatuuseeko asonyiibwe kuba naye muntu naye ate njagala abantu bakkirize nti waliwo omulembe omulala gujjira mu buli wamu mu basiraamu mbabuulira waliwo omulembe ogujja bamufuti abakadde bavaawo banaddiini waliwo omulembe omulala ogujja aba bizinesi eyazimbye ekisaawe wa myaka emeka asukkaana naye tewaliwo aba bizinesi ab'emyaka 80 kati waliwo omulembe omulala ogusituka oguvaayo okujja okutekinga over ekyo tukikkirize nti waliwo abantu kati abeetegese okukontrolinga eggwanga lino ku ddaala eddala guno omulembe ogubaddewo mwebale mulituusizza ku ddaala lino naye ate waliwo eddaala eddala nga si mmwe muyina vision nawulirako nti muyina program eya at 40 nti emyaka 24 naye eyo vision si mmwe mugirina amuntu abatannaweza myaka 5 kudda wansi be balina vision eyo eya 24 soka kati tukkirize nti waliwo abantu abagenda okuleeta ebintu ebisukkulumi abayimbidde ebbanga emyaka 20 mmwe betutendereza nti muliyimba gundi era buli lwoleyuza omwana muyimbi ki kamiliyoni gundi nikakati abaana batandise okuvaayo bavaayo na version ndala okiraba waliwo abayimbi abagenda okugolokoka mu ngeri endala yonna otya n'okutogamba ezo ennyimba lwaki abalala baali tebazirikodinga kyokka kati nze ndi wano ŋŋamba waliwo omulembe ogulina okuvaako fe ab'ebyeddiini mu gospel nga bw'otoyogera ku Judith Babirye oba ku Bugembe nga oyogedde ki ku gospel naye ate kati ogenda okulaba nga amannya ago tegoogerwa bali Vixen weebali baani weebali kwegamba ogenda okulaba nga waliwo ekintu ekipya ekijja tukkirize nti waliwo abakaddiye ekirala kiri bwe kiti nina ekintu kyensaba Mukama nsumba ki kyosaba Mukama ekyo nze ŋŋanze kyensaba Mukama sandyagadde kusukka myaka 8 lwaki temunumba sandyagadde kusukka myaka 8 kati nkole ki ku nsi kati buli lwolwawo ku nsi oba oliyiririra abalala okategeddeako kakati kikwira kati nze wenaawereza emyaka 8 olowooza mutabani wange omukulu kati bw'aba alina 25 anaaba n'emeka kakati bw'aba waakunsikira alinsikira nnyina ayina 7 kakati kitegeeza waliwo omulembe gwe nnyina okuwa space bwembanga waakiri kanzira ebbali nasanyukira nnyo omugagga omu Sudiru Lupaleria ndowooza alina emyaka 60 naye bwe yaweza oba 63 yastepinga mu bya bizinesi omwana we oba ye Rajiv n'atekinga over nsanyukidde nnyo omusumba owa KPC Watoto Gary Skinner ndowooza bwe yawezezza emyaka oba aweze 7 yawadde omuvubuka omuddugavu yani erinnya ndyerabiddemu naye omuvubuka oyo ali gundi nnyo muvubuka myaka nga 3 gwe yawadde kati yakulira Watoto Church twagala tulabe ku bintu ebyo tekitegeeza nti Garrett aliiwo mulamu era akyategeera naye kaalabeko ekintu kye nga bakiddukanya omulembe omupya soka kati nze kyensaba tiramu abasumba abamu mukuze muleme kubeera na vision waliwo omusumba gwe nalabye yakozeza birthday ya myaka 7 ate n'alonkinga okuzimba ki eddwaliro ku myaka 7 leka mutabani wo leka abalaba lironkinge gwe wumuloddeko ebbali abala batekinga over mwangirikani kyakigolaba y'abakadde kubanga buli myaka 10 bakyusa ki bishop bakyusa buli myaka 10 nego kadire ku ntebe kati abasajja abedda bakayanye ennamirembe bakyusizza okuba yono kothi yakulirako ennamirembe n'akyuka abantu bangi nnyo simanya baani bangi baki bishop naye bano bakajjadde bati gwoyina vision kyovola baba okula otandika okwonoona bye wakola Abanyarwanda balina olugero olugamba nti kapa bwekula eyonka baana baayo mutuleke naffe abakadde mutuyonkeko kati ekiseera kyaffe tugenda myaka 5 kati bwe mutayonke ffe ate mwagala ffe ekiseera kyaffe mugenda kitwala mukifuze mukitutte
mutuleke naffe muyutuyonkeko kati ab'emyaka 8 kabayonke kufa abaataano nga ffe tutambuza ekintu naye ate mujja genda okugira nga ate naffe tugenze si bwakabaka nga bwe walaba kwiri wa Bungereza bwe yafudde ng'ate omulenzi gwaleseeyo yamusikidde nga naye agenda naye takyabuzaayo bbaaga agenda mu myaka 8 kakati tetwagala kibeere bwe kityo so kakati njogera mu sekita zonna nti njogera byabufuzi ndi kuba na ddiini bange tibatulekeko naffe tukole ki ekibuga naffe tukitambuze eriyo ebintu ebirina okukyuka mu sisitemu zonna ne mu bugagga bye mwazimba mwebale mwabizimba naye waliwo kati ebyetaagisa okuzimba mu nzimba empya mukoze amakubo tugalabye waliwo enkola empya kyekyo ssebo tweyanza Musumba omanyi tetujja bimalayo ngero akitondeka era kankwesonyiwe mu episode eddako tujja na bingi era kyolina omanya nti ku mukutu guno oba emikutu gino tolina kubanga ovaako tugenda kubanga tubaleetera ebyenjawulo byobadde tomanyi weyongere okubanga obanguka kugambye mu ddiini mwetuli ebyobufuzi mwetuli ebyobusuubuzi mwetuli ebyobufumbo mwetuli kakati gwe tula butuuzaawo olinde bulinzi Pastor James Muwasi nenyumirwa nnyo okumpita Mr. James lwaki saagala kunteeka mu kategori ya pastor lwaki ekyo era abalala bagamba lwokubanga nti bonoonedde nnyo mu linnya ly'aba pastor kati nyumirwa nnyo nga nze Mr. James ng'aba Bayibuli Apostle Paul ababaga Paulo yagamba Peter awo Petero ne Yokaana ne bagenda mu yeekaalu lwaki tetusaako gatiibwa Yesu Kristo lwaki tomusaako gatiibwa tusigaleyo Mr. James alitongoza agambye nti taagala kuddamu muyita pastor kubanga ebitiibwa tabyetaaga nnyo naye ayagala nnyo okukola ate n'okutegeeza abantu nze ambassador wa Kabi of course tusinkane mu episode eddako ate ebyenjawulo nga bijja tugenda basomera Bayibuli mmwe tugenda basomera Bayibuli mujja kijjamu enjawulo mukakase nti ate abasumba bali oba oliawo babadde abagezako bagamba nti babuulira nti ate babadde baffere babadde babbi nga omanyi omubbi ebiseera ebisinga yeerunja naye kakati Mr. James olina waadi banna oba obijjawa akasajja kagenda ne kagamba naye akasajja ako kaavaawa mubeere bulungi Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Sumuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14